Omu ku basamize abakulu be tulina mu ggwanga yavuddeyo n'alimba eggwanga emisana ttuku. Naye nze seewunyiza kubanga abasamize balimba. Yagambye nti Pengepenge mwana we yamuzaala. Nga waakayita ennaku mbale bubazi. Nga Pengepenge akoze vidiyo. Ng'atenda omusamize nga bwe yamuwoomera. Pengepenge ng'awaana ebitundu by'omusamize ebyekyama nga bwe biri ebiyitirivu. Kati omwana ayinza okwebaka ku nnyina. Sitooli emu nagiwulira mu bazungu eyo, endala yali ku kyalo kwenzaalibwa. Omwana yali mulalu yakwata nnyina. Pengepenge ayinza okwegadanga ne nnyina n'abiteeka ku mitimbagano. Pengepenge akola vidiyo nga yeewaana nga bwe yawoomerwa omusamize, ng'atenda omusamize okumuwoomera. Omwana ayinza okwogera ebyo ku nnyina. Bannayuganda batulimbye bannange. Kati akalulu kasembedde. Bannabyabufuzi bagenda okulimba abantu. Ne batulimbira mu byobufuzi, gavumenti n'etulimba kino n'etulimba kiri. Abantu ne bakoowa ne bagamba katugendeko mu makanisa. Tetulina kati balimba benkana bapasita abo. Bapasita ku buli 197 balimba bazibu, babbi bafere. Abantu babalimbidde mu makanisa. Yesu by'ataayogera, Yesu by'ataayigiriza, bye boogera bafune ssente. Bamaliriza bokka be bagaggawadde. Omulimu gw'abantu kuleeta buleesi ssente, pasita n'alya, baleeta buleesi ssente. Kaakati bwe bava ne bagendako mu basamize. N'abasamize balimba bazibu. Kati omusamize yalimbye abantu. Mbu Pengepenge mwana we. Pengepenge oyo omubbi. Pengepenge yadduka kuno nga bbi. Pengepenge oyo musiyazi. Era oyo omusamize Pengepenge yagaana okumwegadangako mu ngeri ey'omwami n'omukyala. Omusamize Pengepenge yamusiyaga. Pengepenge yasiyaga akabina k'omusamize oyo. Era omusamize bamujjanjabira Dubai. Yave wa Pengepenge yagenda Dubai ne bamutereza akabina. Pengepenge mubbi, mufere, mulimba, musiyazi,